kunnyonnyola nnyo wano mu pulogulaamu nayo ensonga z'okutegeka ebivvulu nga omulimu ogwo bwe gugenze maaso okuba nga gutabukidde ddala era bangi ku bapromoters abazenga beekubira endulu nga bagamba nti guno tegukyali mulimu olw'abayimbi abagenda maaso okuba nga baseera kugala n'ebifo gye bakolera wamma nga buli kimu kyokwatako kya buseere ekitali kyangu yadde n'akamu n'ak'eddagala. Bangi ku bapromoters era zenga kunnyonnyola nti bangi ku bo abasinga boolekedde okudda mu makomera kugana abamu abetuuzeko ebyabwe ne biggwawo olw'endongo okuba nti nno ezikomota n'ezimalawoko kugatta n'abamu ababanjibwa amabanja nga lwo n'ebifo bye batasaanamu kuyitamuko kugatta n'abamu ebivvulu bebisala ne badda mu kubula nga bannakubuulira omwana alwatwabudde nnyogonya ye bwe yagenda maaso okuba nga agaayo endagaano gye bali bagenda maaso okuba nga akolera omutegesi ebitabitya birungi. Mu wiikindi yennyini waliwo omukulu omutegesi w'ebivvulu amanyikiddwa nga Moswa owa Moswa Promotions ono yabadde mu Kaduukulu nga mutegesi munne omukulu amita Seru wa Seru Promotions agenda maaso okuba nga amulumiriza ng'agamba nti yamuwola ssente ategeke ekivvulu ono gye byaggwera yadda mu kubula kyokka okusa ku Moswa wakati mu kugenda maaso okuba nga abakulu beekubyekubye omwabadde mukama we David Lutalo omwabadde n'abamu ku bakulu omwabadde Minisita Ssemakula agenda maaso okuba nga balwana n'aso okuba nga avaayoko nadda ebweru okusa kuyagamba nti kituufu omukulu ono akasente kano yali yakamukwasa n'akamuwa lwakuba gye byaggwera bambi zaali zamubula ng'omuntu nedda yali yazimpa ge mazima naye manyi sente zibula ate mbadde mubadde ate ng'obuzibu ye nibo mugamba munange siinamu kati nindamuko adda ku mikutu n'akulalaasa nga si kirungi so naye nga mwendi navuddeyo namuwaddeko kinamuwaddeko nenvaaya sunja kikigalinga kati oli mukunoonya nzi mukunoonya kiki wategeka bivvulu nkuba neetonya sente tezaagira bugizi kiki wawa muyimbi n'atayimba nedda esho yaliyo kati esho yaliwo nze saidi emu mwita musobya kuba namugamba jangu ku kyosolooze kubanga si yekaekanya manja mubeere mu buuki nga bantu babiri muntu ajje mukyajjamu ye naagaana bw'avaamu nga nze nzira ebyasho bimanyi mugende mwembi musolooze mwembi ye naagaana. Okusiza ku Moswa omukulu omutegesi abasinga bamutegera nnyo mu kubeera ne David kuganda okuba nti mukozi ku TV ye yabadde mu kukomera nga ssente ze baamuwola okutegeka endongo zaamubula ng'ali mu Kaduukulu. Okusa kwona agamba nti byaddala ennaku z'omulimu gw'okutegeka endongo gugenze gukyankalanira ddala era nga nawe wennyini alowooza okuba nga ogutegeka okwewala ekkomera nga yeri yabaddemu sooka olindeko okutegeka. Right now sijja kulimba omutegesi omupya ajja mu sisitemu y'endongo yandirinzeemu kokolwa nsonga emu omusolo mungi okusaidi ya gavumenti oba otunulira post buli muntu alina kyalina kya bbeeyi ogaddira ku venue nti for example kati kangeze okuba Masaka nti ogenda kukola maria flow bajja kusaba miliyoni 3 oba mu 3.2 kitundu ogi abantu 2.5 ogende ku kanso y'omwo kanso yokayo kasimanyi nema bikube miliyoni 1 oyingidde abantu 4 ogende ku polisi y'omwo oyingidde 5 ku nkaaga 5 kakadde kamu kitundu kabaza bbeeyi kyaka oyingidde miliyoni nga 5 kitundu tonna bakugatako muyimbi n'omu. Okusa ku mukulu n'agamba nti nno omulimu gw'okutegeka endongo gwe gumu ku mulimu ogubadde gukyasinza obbawoomera naye ensaasanya weetuuse boolekedde ogwabulira. Ogenda ku muyimbi owa layisi wano e Kampala ng'ajja Masaka owa layisi ali miliyoni 2 ate webbiri ate nga taleeta bantu kati olina kwetaga bandi namba bandi okugigula kangeze ku ya Lutalo miliyoni 2.18 onawaze miliyoni almost 2.5 tonagatta kukulanga bipande drive bijja kulya miliyoni 7 ku miliyoni 5 oyingidde miliyoni 3.5 wonna 3.5 tonakola ndagankuba nti munnange tojja kutonya oba ojja tonya abantu abo be bantu 135 nokola sho nofuna abantu 15 oba 12 awo noba ng'oli mu losi ya miliyoni 2 osinzeeyo emmotoka yo osinzeeyo ettaka lyo osinzeeyo ennyumba yo ebyo ne bifa. Okuza ku Moswa agamba nti omulimu gw'okutegeka ebivvulu gwali guwooma nnyo gye buvuddeko
naye kasa abategesi b'ebivvulu bagera maaso okubanga bakola sente enfuuze bagera maaso okubanga babanja genosale teyali mu bino n'azibawa kye bataategeera nti bajja kisasulira. Ffe tulina chansi nti ffe abayimbi mikwano gyaffe tulinga abategesi abasigadde nti nze omuyimbi asobola okujja nanyimbira nga simuwadde sente naye ate still n'ogamba nekikulidde okitegeera. So system eno yafaavu ddala mu covid olwokuba nti bapromota balaganya expense yaabwe taliyo eri feke gavumenti bakola sente nyingi awo omusolo ne gujja nga mungi ye Ndongo efudde ge mazima ate kati engeri gyeze ku digital kati abasinga abayimbi tebagenda kudda mufuna sente nga bazija performance bijja kuba enkola ya Bulaaya kati ng'omuntu afuna sente for online atunda nyimba ze n'afuna sente. Okuza ku Moswa agamba nti kino kigenda kukosa bategesi ba Ndongo bokka wabula namwe bannannyini ebifo mujja kiwulira. Ebidongo ebifudde abantu abazimbye ebifo mbusima by'amasanyu nabo bajja kiwulira muko waffe tubatamiza ebidongo ojja kuwa ekifo kikye olaba ate kino kinyiiza kati kangeze ku Maria Freyo buli kimu kikye akupangisiza 20 miliyoni 3 naye ate woteri zigenda kukola gwogenda omuyitira abantu abagenda okwebakamu gwogenda omuyitira abantu abagenda okunywa ebyokunywa bye gwogenda omuyitira abantu abagenda okulya emmere ye ate ge gwaggyeko ssente empitirivu ennyo gwogenda okulanga ekifo kye ku TV ne ku radio gwogenda okibe. So abantu abasinga obungi banyini bifo balime okukozesa obwongo okubala nti munange omuntu ono adde sene byagenda okukola ku kifo kyange kati ebituuse ebifo ebimu tebigenda kulaba ku bayimbi gye bujja mu myaka nga 20 ogeza Jinja Masaka ebifo show zigenda sigala mu centrals mu Buga for example Masaka ze town nene Mbalala town nene Kampala town nene Jinja Masindi mu bibuga kati wakabulanga na simanyi nze ndikaliisizo nze ndikyotera ndisimanyi kasensero ndiwa tebagenda kudda mufuna ku muyimbi.